Tugenda kusisenkana ka love story. Mwana muwala nga alina omulenzi we. Omulenzi we alina best friend we. Best friend we n'atamugamba mazima nti oyo mukazi wange, n'amugamba nti oyo mulamu wange. Mulamu wange. Best friend nga alumba olulumba sinziggu akwana omukazi, mukazi wa besti. Weegomba okumanya kye byakkira. Wabula katukatandike mu butongole oba olowooza nti byonna obiwulidde ne wabaawo ekikukakasa nti obulamu otandika butandike. Ziba love stories. Ngenda kunyumya ku baami baffe kuba ku boyfriends baffe abo abalowooza nti tetugwanidde mu maaso ga mikwano gyabwe nga batwogerako bibi eri mikwano gyabwe. Simanyi ebigendererwa byabwe biba byakutukugira mikwano gyabwe kireme kutwagala oba kibaki. Kaakati kantandike Mwamisozi. Mwamisozi nafuna mukwano gwange. Mukwano gwange oyo bwe mufuna yaŋŋamba ebigambo bye nti amunnange mukwano ngenda kweyita mukwano. Mukwano nkwagala nti ye. Ne tubeera wawo mpola naye Mwamisozi nze si papa genda Yerusalemu. Nali nkyali naye si papa ne bw'oba oyagala nnyo. Kaakati ne tubeerawo. Kaakati omwana oyo oba omulenzi oyo namusanga azaddeko era yaŋŋamba nti alinayo omwana. Nali nkuze naye ng'ebyabasajja sibimanyi. Ng'okwagala nsobola okwagala naye nga sibeerangako na musajja yenna nga mbitya n'obbitya okusinziira. Kaakati Mwamisozi ate lwaki nabitya nnyo kasisita kange akanzirako kafuna olubuto nga kali mu P5. Kaakati nempulira ddala ng'obulamu bwange bwonna bwekyaye ne ŋŋamba omwana omuto oyo kati muli mutima ne nyiiga. Eyo tuveeyo Mwamisozi. Kaakati bwe sisinkana n'oyo omulenzi ne tweyagala n'aŋŋamba yazaala omwana nga ali mu senior 4 biki ne tubeera era akabebi ke maama we yamuwa nti jjajja w'omwana yabeera n'omwana. Era akandeetera ne wenkolera nenkasitulako bambini kumba nnimba mukyala bwe babeera naye. Kaakati yalina mukwano gwe best friend we bwe babeera nga bali abavubuka babiri. Kati n'oli omuvubuka ng'alina omukyala. Kati bajja nga wenkolera n'oyo omuvubuka. Oyo omuvubuka mukwano gwaffe ate nnyo. Okitegeera kuba yali mukwano gwe. Naye kati bwe yajja n'amundaga nti ono mukwano gwange naye nga bw'omanyi. Ate nabeera mukwano gwange nnyo nga ne tuba tufunyemu obutakkaanya. Naye nga tetugendangako Yerusalemu. Era nga tanyegangako nti oba kino mukwano kino nedda nga tubeerawo. Kati ate nze olw'obusiru bwange oba buto nze nalowooza nti yalina okumpasa nze bwenti bwe nakirowooza. Obuto nawe nga bw'obumanyi tebwali buto naye oba kwagala oba kusooka kwagala nange simanyi. Kaakati mukyala w'oli mukwano gwe yalinga girlfriend we kuba yali teyamuwasa naye. Twali tukyali bato bavubuka bye muvubuka. Kaakati Mwamisozi munnange n'abatubuliriza nga n'oyo omuwala naye ng'ajja nga naye bamundaga nti ono ye mukwano ye girlfriend w'oli mukwano gwaffe tya munnaye tusanyusa okulaba munnaye muli mutya. Era ng'oyo omuwala ajja ne ku mulimu gwange ne twebuuzaako just n'akola kinagenda. Kaakati lumu omulenzi aŋŋamba nkusaba ojjo nkyalireko ewange ko nze ngenda kujja kwate munnaye yaŋŋamba talina mukazi. Ne mugamba ngenda kujja. Nali mbeera ne senga wange namusaba mugamba senga nno leero sigenda kudda ngenda kulaba ku mukwano gwange bikira ŋŋamba tewali buzibu genda naye enkya ku makya okeera konze kale senga. Naye ng'omulenzi ajja nga nnona ku mulimu akawungeezi nga twekuba waka kumba ntute wa mukwano gwe nga ntuuka nga naye nga bw'omanyi bwe tutuuka waka ne twetenkuula nga ntuuka ndeseewo afulumyemu agenze kunoonya byakulya nga neetenkuula nasanga baategesetegesawo mu ddiiro naye ng'eri mu kateni nga ye wali obuliri. Ngenda okutuukako mu kateni anti munnaye nzize wa mwami wange kuzumaali siraba kungoyeze. Kebera siraba kungoyeze. Sakitwala nga kikuluze nga ntuula. Dembelyo Properties and Associates. Oh my, look at this beautiful house. Akayumba kano katundibwa. Madam Nancha Beatrice wa Dembelyo tusaba obitubuulire
byonna. Atlanta baffe balungi, ennyumba yiyo mpya gwagisookamu. Eri ku bugazi bwa 50 by 100. Erina master bedroom eri self-contained. Erina n'ebisenge birala bibiri. Byebisobola okukola ng'eby'abaana oba ekimu ne kiba ky'abaana ekyabagenyi. Toyi ziri bbiri. Ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting. Yes, buloba. So inbox me oba munkubireko mwenna ajagala. Nyumba nnungi nnyo mpya tegwagisookamu. Wow, kozesa omukisa ogwo mukwano ng'okozesa ennamba ezo eziri ku screen oyogere ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates okubanga ofuna omukisa. Ate era waliwo ne poloti eziri ebujuuko. Madamu Nanki azenjagala tutegeezeeko kubanga mmanyi nti weetaaga okukimanya. Tubuuza video y'ebujuuko mulowooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala poloti speed. Olwayo tugenda kufuna poloti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba. Olaba amayumba agali wano, olaba enkulaakulana eri wano. Kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2, eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kale nga bw'obiwulidde ebintu bisatu. 1, ntandise enkulaga ennyumba etundibwa ngeri 5 ku 10, nyumba ya bisenge 2, diiro ne dining, erimu ekinaabiro munda, etudde ku 5 ku 10 nga ya chapa. Tukutegeeza ku ploti eri ku katale nga hot cake eri Chiwawu kilomita ziri 3 zokko okuva ku Chorus okutuukawo, nga ploti eno eri 5 ku 10 eriko ekyapa ogifuna ku $6,000,000. Kozesa omukisa guno ng'ogenda ku numbers ziri ku screen obeere ng'omanya ebisingawo. Tobeera awo n'obonaabona nti onoonya akupikinga ku kisaawe nga Dembelio Airport Pickup webali nnyo okubanga bakuwa obuweereza obwo. Munange era oli mukwano we, oli best friend we era yajja ne girlfriend we eno gye tuli. Mwamisozi nga tutuula nga tuli ekyeggulo nga tunyumya nga tulya nga tunywa ziwera ssaawa nga 5 ez'ekiro nga bali batusiibula nga bagamba katugende katubaleke nti kale nga bagenda. Mwamisozi nga twebaka kati mu kwebaka mu butuufu nali sigenzayo nti ngenze kubeera naye, just nali ngenze mulabako nga nze sigenze kwebaka naye. Ate bambi naye yali talina buzibu nga bwemba nganye ekintu tasobola kikola kuba twali tumaze ebbanga ddene. Naye Mwamisozi nga ngamba mukwano tukoleko bwero tenga mugamba mukwano nedda ekyo tekisoboka kuba nze nali mmanyi nti yalina okumpaza ate nga nkimanyi nti omuntu okuwaza munno oba olina okugenda ewaka ne bwe muba temweyanjudde naye abeeka balina okukumanya. Ate nga mu kitundu mwe twali tuli awa ssenga wange nga famire yaffe ejjuddemu ekyo ekitundu katugeze nti mubeera Nansana naye nga Nansana yina ejjudde baakika Namunuuna Nansana Kabulengwa eyo nayo nanga wajjudde baakika kati nga ekika kyaffe bonna bajjudde ku ekyo ekitundu kye nali mbeerako sibeera Nansana nti ekyo njo nkireese buleezi anti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Kaakati munaye Mwamisozi nga twebaka ng'obudde bukya bambi teyankwatako era kasita nagaana twabeera mu bwezi nga tunyumya munnange ng'atambula ng'agenda ku makya okukola nga ndekawo bwe yandekaawo olugezigezi lw'abakazi naawe olumanyi. Nzuukuse ku makya njozeza amasooka mwe twasuze tetulina bambi kye twakola nedda ng'amasooka ngoozezza ntaddeko amasooka amalala njaze bulungi nnyo obuliri. Sajja nti nzize mu bufumbo nedda nali nzize kulaba wa waabeera. Ngenda okukebera wansi w'ekitanda bannaye ng'enfuufeerwa eyo bannaye wansi w'ekitanda Mwamisozi nga wakyafu. Mwamisozi nalongoosa ennyumba Allahu Akbar ne mmala ogirongoosa bulungi nnyo ne nnaaba ne nywa caayi ne ntuula najja ne tulya lanci nanzizaayo ku mulimu. Natuukira ku mulimu ne ntuuka ku mulimu ne mbeerawo mmala okubeerawo sengera namunnyonnyola ntitekeera Mwamisozi kaakati ng'ekyo kiggwa. Kaakati nziramu okulaba oli omukyala oli mu girlfriend wa mukwano gwe. Kaakati ajja tinyumyamu tunyumya ngamba mukwano konze wanje nga mulimuza nti gwe okimanyi nti nagenzeeko ewa gundi nga ngamba nti olimba konze ye nagenzeeyo nti aha
bw'okakasa wagenzeyo wafaanana watya konze wafaanana bwe wati ne bwe wati nambuuza mu nnyumba mulimu ki mu nnyumba mulimu kino mu nnyumba mulimu kino n'akwata ku mutwe ne mubuuza obadde ki n'aŋŋamba sirika konza kiki mukazi we yabadde alazeewa konza ate mukazi we kitalina mukazi n'aŋŋamba laba noono mukwano obadde ki konza talina mukazi n'aŋŋamba omwana oyo omulaba gwe wakulekera wano okulerako nti ye alina mukyala we alina omwana oyo bafumbo basula mu nnyumba y'emu ku buliri bwebumu kati gwe wasuzeewa kubanga sinakiwuliako nti mukyala we yanobye gwe wasuzeewa ne mubuulira wawe nalaze era wawe nasuze mwami Nsozi omuwala yanziramu n'aŋŋamba mukwano nkubuulire bwe baakututte si weewo konza otyo olaba mukwano gwe gundi oli owa saalooni konze bumpe mmanda nti awo mwalaze wa muvubuka oyo owa saalooni oyo amuyita muganda we naye mukwano gwe naye yali tamundagangako nga nze ono mukwano gwe ono besiti nze gwe mmanyi yekka konze bwekityo bwe kiri nti ye konze kale nga neekengera neesikamu ng'asirika kaakati n'aŋŋamba omuwala n'aŋŋamba togezaako nompaayo nti nina kye nnakugambye naye nga ky'oba omanya asula ne mukyala we era ewaabwe bali weewati tebalina ntebe mu nnyumba mulimu kino mu nnyumba mulimu kiri yakulimba nti talina mukazi naye mufumbo bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture amisozi ebigambo byanzigwako nensirika nali nkyali nensirika ekyo nenjibako naye nga muli neekubye mu mutima kubanga nze nabeeranga ne sengange nga ngamba toyagala ng'omusajja omufumbo baba n'ebizibu byabwe abakazi abo balogo batta nti ye mwamisozi nga-nsirika naye ng'era omutima gwesikamu kati yagenda okujja gyendi mwamisozi ng'alaba embeera zakyuse nambuuza mukwano kiki ne mugamba tewali naye nga tubeerawo bwe tuteeka bwe tunyumya kaakati enkeera waliwo ng'ajja nga tutuula nga mufunira ekyokulya nga tutula tunyumya kati nga mubuuza nti owange ewaka ndalabyeyo nti tuteeketeekedde tugende ewasenga akulabe kuba nze mpulira njagala kubeera naawe njagala tutandika okubeera ffenna mu nsonga z'omukwano naye ebyo byonna byonna mbe mugamba musima njagala mbuulire wa gye yantutte nga ŋŋamba kamala okwetegeka naye walabye ennyumba mulimu ebibulamu kamala okwetegeka mala obbikula nja kuba nkugamba tugende ewasenga ne mugamba kyo kituufu kuba nze sobola kubeera naawe nga tetugenze wasenga nga sobola namugamba li tugende mu musaayi twekebeze kuba nze nali siri wiringi kugenda Yerusaalemi naye nga tamaze kutuuka wasenga wange era nga tebannamumanya kitegeera mwamisozi kale nga sifuddeyo nti mu kyalo ne bw'aba tannabagendayo naye senga wange amumanye nti nange ye muntu gwe njagala okitegeera mwamisozi naye nga nsirika kaakati omuwala oli we yali anyumiza mukyala w'omu yaŋŋamba nti omuwala oli mukambwe era tayagala azannyira ku bbaawe n'amala akumanya nti bbaawe akwagala ng'oli wano bw'alijja wano okukola olutalo bajja nakugoba ku mulimu omukazi oyo akola olutalo n'ayasayasa buli kimu n'akukuba n'akwambula n'engoye ne mugamba nti ogambye eki ng'ate nze bisaagalira ddala mwamisozi nga tubeerawo kati omutima gwafa kati ekiseera kituuka omwana we agenda kukola birthday oba yali agenda kweza myaka 2 nga ŋŋamba bagenda kukola pate ku Lido Beach Entebbe nga ŋŋamba naye naawe nkusaba tugende ffenna jjukira ŋŋamba tugende ffenna mu bantu bonna abagenda abantu abamanyi iye ne mukwano gwe ne mukyala wa mukwano gwe sirina mulala mmanyi
nga mugamba enviiri zange zirabika bubi nedda kugendako mu saluuni no yaki just kugonza mu buviiri kubuteekamu kaddaayi naye nga bumanyi obuviiri bw'abawala yanyima ssente ngamba oo ne mugamba sirina na lugoye mwami nsozi omusajja teyampa ssente ne muga sirina gyendaga bwe mba sifunye lugoye sigenze mu saluuni mugende sirina gyendaga kasita tebyammanyi nga ngamba kale tewali buzibu katugende tujja kudda nti kale nga bagenda olwo red flags ntandise oziraba nga zirika kakati ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba nze gwe bagenda okukubira wano banyambula engoye enzwale mu bantu banyambula engoye mbeere bwereere mwami nsozi omusajja namwesonyiwa ne mubuulira amazima ne mugamba nkubuulire nakulinnya akagere ne mukyalawo nentuuka gye musula ku nnyumba za mukyala gundi gye musula mu nnyumba mulimu kino omwana yawunga yagwawo n'ekiko nangamba wabijjeewa ne mugamba nabijjeewo mpita musiro ne mugamba omuntu ng'olina omuntu gw'oyagala tosobola kubulirirwa nti ye ng'abuulirako n'omukwano gwe ng'ajja ngamba mukwano konze kiki ebigambo wabijjeewa konze bigambo kinina kye nayogedde ekitali kituufu ne mbagamba munveeko sikyayagala bintu byammwe gy'emivuyo sigisobola oyagala mukazi wacce wanaatandika okunkuba amalewo ne bizinensi y'abandi mwagala bansibe naye mbagamba mbamaze tusigaze kunyumya kuseka naye wano tolowooza nti kati nze ndi girlfriend wo mbimaze sikyali nga ne bwe mulaba ntuulya bugamba obusungu bwankwata ate nengyebaliza mukama nti saagendako naye e Yerusaalemi kuba Misozi singa omwami oyo nabeera naye kyandibadde kitya. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 Munnange Mwamisozi eyo laavu bwetyo ngeggwaawo era nafuna omwami omulala. Omwami oyo ne mwagala n'anjagala n'agenda ewa ssenga wange n'amulaba. Omwami oyo gwe nafuna bambi yali mwami mukulukulu. N'alaba ssenga wange n'amuzanyukira, n'ayita bassenga abalala ababratha bange ne bava okuva mu kyalo ne basenga ne bajja ne bakyalira ono ssenga era ne bamuyita omwami. Ebyo byonna abikola tetubeerangako naye. Ne tubeerawo omusajja yanjagala ne nkola ne nfuna omulimu omulala n'abeerawo naye nga tetugendangako Yerusaalemi. Kati mbuuza nti oli wagaana olw'okuba teyagenda kuwasenga. Kati ono agenze wasenga ki ekikuganyisizza? Nali sibeerangako na musajja ate ono nga musajja mukulu nga n'okumutya kituufu yagenda wasenga era buli kimu yandabirira okuva ku empaka ku zedi Mwamisozi. Nze nali simanyi kusiba nviiri. Enviiri zange nga nsalansale natandika okusiba enviiri nga nyambala ng'era omuwala nga buli kimu nkifuna mu budde nga ne ssente zampa zidda bolinga omusaala bwenfuna. Ekiseera kyatuuka nga ne baba tebansasudde nga ssente zampa zimmala. Era ebiseera ebimu yaŋŋamba nako naŋŋamba tuula ewaka nja kukusasula. Mbunga atyambo bajja kunkwana ne mugamba nedda nsobola kubeera waka naye yankumanga ku mulimu paka we nanyuka. Ne tuddayo nanzisaayo wa ssenga wange naye nadde ewuwe. Kaakati Mwamisozi jjukira oli omuvubuka namwesonyiwa naye yanvaako naye nga bwe tusanga mukuba mulimu ti ajeetuliswi nga mpitawo. Kaakati Mwamisozi ekiseera kyatuuka omwami ono ndowooza waali wayisewo ng'omwaka gumu n'ekitundu. Omwami ono era nga tetugendangako naye
si ye yali omuntu akulemerako ennyo nti oba kino ate ng'era amanyi movements zange olw'ensonga kuva ku mulimu yankomyawo ewaka bwe tuba tugenda awutu yantwala bwe tuba awutu era ntuusiza wa ssenga wegamba teyafaayo nnyo naye nafunamuko ku mbeera ne ssenga wange ey'obutakkaanya nendaba nga yali atandise okunsasuza ennyumba alina omwami ate ngamba nina okusasula ennyumba ate nga nange mulimu awaka byemuyambako neŋŋamba owange nfa kino edduniya nembakigana n'obufumbo mwami Sozi nagenda mu bufumbo era omwami yagenda ewaka yagenda just kukyala kukyalayo obukyazi genda kulaba kuwaffe naye si kwanjula naye era ebintu yabitwala netubeerawo awo omwami Sozi nafuna olubuto olusooka nenduzaala bwe nali sinaba kuzaala nalwala nentuuka ne ku kitanda bampa ekitanda bwe natuuka ku kitanda ab'ewaffe bonna bajja ne bandaba era olwava ku kitanda taata wange n'amugamba omwana wange mukomi ewaka mujjanjabe bw'anaawona ajja kudda nti ye omwami yanzitula bukolokolo nanettikka paka mu kyalo waffe era ne tubeerayo enkeera n'akomawo ne bagamba omwami w'obuvunaanyizibwa netubeera nga musajja abuvunaanyizibwa nnyo buli kimu omwami Sozi omwami yali akikwata kintu kikulu netubeerawo nenzaala omwana owokubiri kati mu kuzaala omwana owokubiri twafunamuko obutakkaanya nalina relative wange gwe naleeta ewaka n'amukwana kati awo twava okutabuka bwe tutabuka twayawukana mu kwawukana nenva ku kyalo kwe twali tuli nembukawo ebyalo nga 3 nengenda ku kyalo ekyokuna nentandika okubeera eyo naye nga takimanyi nti ndi eyo saavaawo nti navaawo mu mirembe namugamba eno ennyumba bagituseera ate olwawo okumpa ku ssente za renti yali atabuse nga takyalina makulu yatabukatabuka nemugamba ssente za renti nnyingi sijja zisobola kanoonye ennyumba ey'essente ezo nagamba tewali buzibu nenkwata nagamba naye nze ziina ze ntegumenkiza nemugamba nze nina ezange ogenda kupangisawo nti ngenda gindi naye nga mulimba nengenda ku byalo nembuka ebyalo nga 4 nengenda ku kyalo ekiddako awo ebyalo by'ebibuga obimanyi kati nga bonna ngamba nti ovudde bweyogerere nodda Nammanve nodda Seeta nodda Kigungu nodda Mukono bwe biti ebyalo si byawalawala naye nga ngenda mbeereeyo kati mu kubeera eyo kumbe mukwano gw'ono omuvubuka ono bwe twasooka okweyagala akoleramu ekyo ekitundu naye nali simanyi mba ntambula ngenda ku mulimu nali nina ekisimu kyange bino ebiseera ebyo bino ebisimu ebya koolo ebyebibiri ebyo nali nagula ki MTN nga ebizinesi gyenkola n'okutunda airtime kakati mba ngenda ku mulimu nga ndaba nga mpita gwekimukwano neŋŋamba ye ani yamanyi ngendo kyuka bwe nti nga yooli mukwano guli omuvubuka munange mwami Sozi omuvubuka nga ngamba wabulirawa nga mugamba mbaddeyo nga mbuuza ate eno noonyayo ki nga munnyonnyola kuba olwedde baali bakimanyi nti nafumbirwa bali bakimanyi omwami gwe nafumbirwa kubeera nali ngamba sanga mu kkubo nga ngamba nange nadde eno eri navaayo nawasa omukyalo omulala gundi tetwasobola kubeera ffenna nenzaala abalongo biki bikikonze ekirungi nangamba ne munno gyali eyo yafuna akisidenti kigere kyamenyeka era atambulira bamusibako ekisementi konze ngaalabe netubeerawo naye nga bwajja ku mulimu nannambulako kati kyava ŋŋamba nti olinayo omuntu nemugamba nedda okusinziira bwennayawukanye tata abaana bange saagala nnyo kati bensombuwa njagala kusetolinga kamala okubala ka bizinesi kange nkongeremukko kuba tageti yange yali yakubeera nti nfunyawo naye nga nnoonya kifo nga njagala kutunda ngoye nga njagala ka botiiki nga njagala kusooka kustadinga kifo then ntandika okutunda n'engoye nga mulimu n'ekisimu kyange ne airtime kakati mwami Sozi kumba ono omwana omulenzi agenda aleeta oli mukwano gwe nga kyamulaga wenkolera nali ndi awo ng'omusajja w'ekisementi atuuse
ne mubuuza ate kutuusa otya wano anti Salongo yaŋŋambye nzije gonza akugambye ekyokola eki tinkulabeko gonza omundabeko kuki tyanzize kulabako kikwano tonyiiga biki ne mga kale tewali buzibu emuwa akatebe n'atuula ntubeerawo ntunywa n'agenda naye mu kugenda yandikirayo kasente njukira mulwadde kati oli ng'ajja mukwano gwe ng'aŋŋamba gundi omulabye n'ekisemi nti konze mumulabye munaye yagwa ku accident munnange bino munaye biri konze sorry ng'aŋŋamba tantumye konze ate kiki njagala muddemu mubeere mwenna ne mugamba nvaako byeyankola mu kusooka tabimanyi ne mugamba kyansi yagifiirwa byaggwa ne mugamba sidda mabega yagala kumanyiira naŋŋamba nti luli yatyanga bw'anaggamba nti alina omukazi tojja mwagala biki ne mugamba ssebo saagala kundeetako kajanja naŋŋamba bambi kikwano netubeerawo awo nandiise enjiri kyava ŋŋamba nti nga wayisewo ennaku nga 3 naŋŋamba ayagala kudda n'okulabako ate yansabye n'ennamba yo ne mugamba sigaba nnamba yange naawe kennyini sisobola gikuba olw'ensonga wano wenkolera naye wookolera ffenna tweraba ate kiki naŋŋamba nno okujjako kikwano oyo omwana ojja mwagala osaaga konze leero olwo kati mba ndi awo ekyemisana bakireese ng'omukazi wemmera ŋŋamba nti Salongo atugambye tukuleetere emmere ŋŋamba naye guno ogwanagunjagazaaki nensirika oba oli awo nti batugambye tuleete akatunda batugambye tuleete kyayi nga njakwata ku sente z'emmere nga nsirika mwami nsozi mba ndi awo mulenzi ngaze ono omukwano gw'oli Salongo ng'aŋŋamba gwe kikwano konze kiki emmere wagirabye nti ye akatunda wakalabye nti ye kyayi wamulabye nti ye ebyo byonna nze mbikola ne mubuuza obala kaki naŋŋamba nze mmanyi nga nsirika nga tubeerawo kati omwana omulenzi oli wa accident yamala n'awona bambi ekisementi ne bakimugjamu naye ng'alimu akawonyera katono kaakati n'amutuma n'ajja ku mulimu gwange n'essimu ye n'akubira ku ssimu ye agiteeka mu lawudi naŋŋamba kikwano konze n'akuba naŋŋamba kikwano yenze wa accident konze obadde ogamba kyo wa accident nga tensaba kujja kulabako konze ate luli tewandaba tekati njagazaaki njagala kujjawo nkutwaleko awo nga ku mulimu gwo walinga wetwali tukolera wali wa bizinesi nnyo nga wakyamufu waliwo obubalabala waliwo restaurant kwegamba nga wakyamufu nnyo munaye nga mugamba ngunaŋŋamba Salongo tovaayo tujja genda ffenna kikwano okkiriza tujja genda ffenna konze kalajje munaye ngajja kawungeezi nga tugenda nga tutwala nga tulya nga tunywa nga tandika kwetunda munange nsonyiwa nakola ensobi mu kusooka munange byalazeewa naye buli we nakulaba nga mpulira obusungu naye nga sirina kyakukola naye kati sijja kubiddamu mbadde nkusaba onjagale sijja kubiddamu konze munnange nno saagala kukola biri byasooka nti munnange biki olaba ozadde n'abaana 2 balamba naye era nsazeewo nzije ekikwano konze kale tewali buzibu mwami Sozi nakkiriza naye nateekawo obukwakulizo bwe nateekawo era yabukkiriza netubeerawo naye nga ne bwankubadde nali nazaala teri kugenda Yerusaalemi netubeerawo ebbanga nno neriyita nga lya myezi 2 naŋŋamba naye kati wakula kati nontwalaako Yerusaalemi nsinze ne mugamba mukwano sooka genda musaayi nga ŋŋamba sirina buzibu nga mugamba nja kukubuulira lwali olwo munnaaye ng'ono mukwano gwe nga nvugako nga tugenda nga tumusanga eri gy'akolera nga mugamba jangu tugende nga muteeka mu mmotoka nga tugenda ku ddwaliro nga batukebera musaayi ng'ekyo kiggwa nga nsira ku mulimu gwange naye ng'agenda ku mulimu gwe nga buli omu agenda ng'akola tubeerawo nga wayitawo wiiki nga 2 nga tuddayo tetwamunyeganga nga tuddayo nga batukebera nga tubeerawo munnaye mwami Sozi omwami nabeera naye kati ebiseera ebyo mba nkyali awo nalina sisita wange ng'ali bweru ng'andira mu ddiiro ng'aŋŋamba naye kikwano
lwaki tojja eno tukola konze kiri kitya ngamba kiriwo ekiti sisita wange tampeereza sente sitandise goba katabo naye namubuulira nga njagala genda kusingana sisita wange kukola tiye ebiseera ebisinga yeyantwalanga ne ku internal affairs okufuna katabo nakafuna buli kimu nekitambula mu maaso kati olwokubanga ebyo ebiseera nalinga bizi omulimu nagufunirako omukozi nze nembeera nga mbeera waka nga kubanga bansumbuwanga oba okyali awo ne bakubira jangu oba okyali awo sisita nagamba kati genda egindi oba okyali awo sisita nakubira genda egindi okole bwoti paka mukama we yanyamba nentambula mu misozi kati mu kutambula namulekera ATM kaadi yange kubeera ye yaliwo ebiseera ebyo nga yalinga ye boyfriend newaka bamutegedde buli mu kimu abaana bange baali mu kyalo ewaffe mu kyalo kati nga siisa ngamba jangu okole okyusa obulamu bw'abaana bo nti kale amunange bwali obwo nga nesitula nga ngenda wa sisita wange nga tutandika kukola mwami nga mulekera ATM kaadi yange kati lwentuuka eyo bambi kati mukunyumizaako siisi wange ne munyumiza ATM kaadi yange sente zange ngenda ziteekanga ku ATM ngenda kuteekanga ku akawunti yange nali nagulawo mu Stanbic siisi nangamba tokikola bwobanga ATM wagirekedde boyfriend wo tokikola toteekako yadde 10 konze nangamba sente ajja kuzibba kuzunda konze okakasa nti ye sente ntandika zitereka feke nnyini era mukama yanyamba bwe nawezaawo obusente ntugulayo ka poloti netusirika akati omulenzi gyali twebuuza naye nga bwambuuza tebagusasula nga tosindika sente nemugamba munaye sente siisi yaziterekako ye tekirina buzibu kasita banga tazirya nemuga tajja zirya olaba yasobola okundeeta naye jjukirako siisi bwe yali antwala sente zeyantwalira zonna nazimusasula nakola nenzimusasula ate zaali nnyingi ebyo ebiseera mukulinya ennyonyi nga sente nnyingi yanteekamu ez'akatabu nanteekamu eza visa nanteekamu eza tiketi obadde ki kaakati mwami misozi bwe tutyo kati mba ndi eyo nfunayo emikwano egy'abawala kaakati tuba tuli awo ekiro boyfriend ng'akuba essimu bw'akuba essimu ng'aŋŋamba oli otya nti kyendi nawuli otya ate munnange nange omanyi gwe boyfriend wakubidde okusimu essanyu lyobeera nabo n'emikwano gyo bakola bakamba gundi naali mulaavu kaakati nga ŋŋamba munnange nange natambula nagenda eno Kenya nemugamba ye wagenda Kenya nemugamba we bulungi we balekenda kukola nti yeeka ngende nkole olikomawo nga nange nzira konze kale kati bwe twava ku ssimu mukwano gwange namuŋŋamba boyfriend waali ati nemugaja ali mulungi naye ngamba Uganda taliiyo agenda Kenya kukola nangamba leka ndabe ennamba ye Kenya nengimuwa nangamba enamba ya Kenya nangamba yo ya Sudan South Sudan konzo olimba nti ye South Sudan konze mama kati samulaga nti nkitegedde nti ali South Sudan nga babeerayo tubeerayo tukolanga nabo babeerayo bwetu kati ekiseera kyatuuka nenzira ewaka kati mukutte ewaka ate bambi nga naye eri amanyiddeyo kakati mukumanyirayo kireka talina sente zikomawo Uganda omanyi okomya bwe Uganda bweyagala kusingana boyfriend wo bikini nga bwobimanyi teyasobola kudda nabeerawo saabira na musajja yenna era waayitawo emyezi 2 n'alyoka ava gye yali n'alyoka gye Uganda twabeerako ffenna naye nangamba ku mulimu bamwetaaga mangu alina okuddayo konze kati tewali bizogenda okole kati ebyo biseera nga nze ne bweyogera South Sudan tekisobola kujja mu bwongo bwange nti nsobola okugendayo kudiiro ki nedda mukwano kyanva kulinnya nnyonyi nga ngenda South Sudan nedda nga mbeerayo Uganda nkola nga mbeerayo ntobantoba naye gyali eyi naye akola naye ng'era tewali nnyo communication eri awo nga teriiwo ali ku lulwe nange ndi ku lwange tetuli ebinza ate tugenda kwegatta bikimu ate tulina kukola kino tulina kuba bafumbo nedda nze ndi kukimukolera abaana bange kuba ate nze naliko nakino nti njagala kuddayo bweru nali njagala kuddayo ebweru
kaakati munaye Mwamisozi nga tukomaawo. Nze ebyokujja ebweru okuddamu okujja ebweru nafunamuko okutaataaganyizibwa nenkusitoopinga nensigalayo e Uganda nenkola kuba nafuna omulimu nga mulungi nenkola kaakati mu kukola njagala okuzimba mu poloti yange naye nga sirina ssente. Kaakati nkwagala mu kuzimba poloti yange nga sirina ssente. Kaakati njitunda kubanga bwe nali nagula waali ku kkubo. Poloti yange njitunda njagala kugula munda nzimbe. Ssente zino zentunze wano nfuneko ezigula awalala ate era nzikazeeko ezizimba. Nakikola ennyumba nenjizimba nenjiggala. Saagisimintinga saagikuba pulasita kuba ssente zaali ziweddewo. Kaakati ebyokugenda ebweru byali bimaze okuguutaana ng'okuddamu ngenda ebweru nina kumala kutunda poloti eno empakire ate nga poloti yange saagala gitunda njagala. Nga mpulira sisobola kugitunda neŋŋamba bwe njitunda ne bigaana neŋŋamba nedda. Munnange Mwamisozi nga mbeera waawo kati ebiseera ebyo obwongo obujja buŋŋamba lwaki toyogerako ne gundi n'omugamba oba eyo waliyo ku mirimu ogendeko eyo. Mu butuufu ebbanga lyali liyiseewo, emyaka nga giweze, emyaka nga giringa 45 nga tetweraba, ng'era nabiri twabivaako mu girlfriend boyfriend twabivaako nze ndi ku lwange naye akola bibye. Kumbe ye eri gyali yawasa dda omukazi naye nga nze ebyo tebikyankwatako oba awasa oba tawasa kubanga twali twa breakinga nga tewali kitugatta nga tekiriiwo kuba bwe yava eri najja nandabako nga nvudde ebweru nga wakayita emyezi 2 awo ebyakoma nentandika okukola ebyange kuba ne bwe yalingamiti jangu tubeere eno gyendi sandigenzeeyo nga saagalayo ate nga naye agamba tasobola kudda Uganda kati eri gyafunira emirembe. Kati mmaliriza okuzimba ennyumba yange empuzaayo wali maaso wembadde mmaliriza okuzimba ennyumba yange njiggadde sinkube pulasita temuli seminti neetaaga ssente kati nga neetaaga kyenkola ekimpa ssente zigenda okusobola okukola ku nnyumba yange. Ate jjukirako ebyokugenda ebweru biringa ebyafa. Mwamisozi nga ŋŋamba oba mbuuze ku mulenzi oli omulenzi oyo ewaabwe nali maliyo basisita be ŋŋamba manyi mami we nga mumanyi bambi tataawe yali yafa we nandiyise Nnyazaala nga mumanyi nga newe nagendangayo nga naye amanyi tiyenze mukwano munange nga nsituka nga ngende wa mami we nga ntuuka ngamba mukwano nga wabula nti gyendi maama oli oteeradde maama bikyamuga maama nekyenteesa okimanyi nti ye noonya nnamba ya gundi nti ate kiki naye no njagala genda kukola naye siina connection mbadde njagala kwogerako naye mubuuze ki ekiri eyo sobola ofunayo ku mulimu gusobola okunyimirizaawo. Maama nga munyumiriza munnange maama munaye kino njagala kumaliriza nnyumba yange biki kubanga tulali nga twafukanga abooluganda nga nze ngenda ne wamami we ne mubuuzaako basisita be nembakubira naye nga tebiriibwa ebyo mbw ate guli mukwano nedda. Maama nga ŋŋamba ennamba weeri katusooke tumukubire nga mami amukubira nga mugamba munnange nno nti mukwano ali wano kyokyo gyebala emirimu omukwano ndi kale ku simu ya maama ali nawe gyebaleko. Namugamba nayina ebimuleeze sooka owulirize nga mugamba nomanye ekindeese wa maama nti ndambagenze kusaba ku nnamba yo nti ye nga njagala kubuuzaako bannaaye nze Uganda ennimi njagala kufuna kyakukola ewaliyo okwo ku mirimu nga ŋŋamba naye noonaasobolayo ne mugamba nange simanyi nga ŋŋamba eno wali omusana konza otyo eno kiriwo ekiti konza otyo nemugamba nja bigumira kasitamba nga nfuna ssente nemubuuza naye akasente kyekalina ŋŋamba ojja kufuna konze kati nonoonyeza omulimu bwe kasita ogufuna bwoti ŋŋamba nti omulimu nagufunye nzije nti kale nga bampa ennamba ye nga ŋŋenda nga mbeera wange
ng'atwekubirako oli otya agendi hawali animfainege ndi nkyakulowoozaako nti kale tundowoozaako muki nti akyanoonyeza mulimu konze tewali buzibu. Kumbe ayina best friend we gwabeera naye gwe bakola naye. Jjukira musajja mufumbo alina omukazi alina best friend we gwabeera naye gwe bakola naye ku mulimu. Kati amunyumizaako amugamba nina mulamu wange agenda kujja, nze mulamu we. Bw'omanyi mukazi wange ow'e Uganda yagenda bweru nti otyo, naye sisita we ayagala kujja eno gyendi afune ekyokukola nti ye, naye ndi mumunoonyeza mulimu. Olujja bw'ati atuukire ku mulimu nti ye. Kati oli kyava amugamba tenaye senzirayo Uganda, lwaki tomulese bwe ngende Uganda nkomewo naye? N'amugamba kale tekirina buzibu. Kaakati omulinzi aŋŋamba tinoonya no transport nti ye omulimu gwalabise nti otyo, nina sisita wange gwendi naye eno nti omukozi gwabadde abeera naye yazeeyo Uganda, kati gwe jangu okole mu kifo ky'oyo eyaze Uganda. Walituukira ekiseera okudda naawe oliba omanyidde olifuna omulimu omulala, konze tewali buzibu, noonya transport. Agenda okubiŋŋamba byonna already nze transport wange namutegeka dda, kuba mwami Nsozi we natuuka okugenda eri ewa maama ebiseera nalinawo okwo ku ssente. Bwe natunda poloti nengula poloti endala nenzimba n'okuzimba nasikasaako ku kasente kakali ku akawunti kankuuma n'abaana. Kaakati nemugamba transport mulina kuba nali njagala kukola kulongoosa nyumba yange. Kaakati naye nga muga transport wali nti ye kaakati ngenda kuwa ennamba ya mulamu wo osooka oyogereko naye nti kale. Nemubuuza nsooke ngende ewa maama njogere naye nga ndi wa maama, n'aŋŋamba tewali buzibu, already buli kimu nakimunnyonnyodde yogerako naye. Konze kale mwami Sozi naye omwami nga mugamba kale ennamba agimpanga omukyala mukubira ng'era muyita Muula, nze bannyina nabayitanga Muula, ti Muula gundi gyebaleko munnange nti kale naawe gyebale, nze gundi Kikwano nti Kikwano oli otya bakunnyonnyodde dda ne baŋŋamba oyagala kujja biki nti naŋŋamba omulimu weeguli jangu okole. Konze kale nemubuuza nzije ddi, naŋŋamba tegeeragana n'agenda okunona baasi weinaakuleka nti nze nkwagala otuuse wano, konze tewali buzibu. Nga munaaye nzira wa mulenzi nga mugamba no transport wange mulina, sirina kyenjagala nti ye kati mbuulira ntambula ntya. Nga ŋŋamba tambula ogende mu kifo bwe kiti ofune tiketi tyotyo okole wooti ne wooti tyotyo. Kati bw'onaaba otuuse eno ku booda nti otyo nja kukubuulira ogule layini tujja kwogera mu buli kimu. Konze kale kumbe mwami Sozi ebyo byonna tubyogera. Ali ne best friend we yamukakasa nti nze ndi mulamu we era nzija kukola wa mwannyina, era mukwano we amugamba kiramu kyo kimpe, ng'amugamba nkikuwe nti ngenda kikuwa. N'amugamba era gwe beerawo. Kati mukwano we ng'amugamba tokeza nongabako kiramu kyo nze kimpe, nja mulabirira tajja kujula, nja mukwata bulungi, tojja kumuwulirako mirerembe gyonna nze mumpe. Namugamba ngenda mukuwa. Nze simanyi ojja kubuuza nti buli wabitegeera otya, mu maaso awo nzija. Munnange mwami Sozi nga nninnya lunaku lukya nga nsiibula ab'ewaffe ewaka, nga nsiibula abaana bange nga nninnya nga ngenda. Nagenda twogerere nti ye nga mugamba ntudde nti ye twagenda nga tunyumya mutuuseewa nti wano bayita bwe bati mutuuseewo wano. Mwami Sozi nga tutuuka ku booda nga nkubira genda wano bati ogule layini bagiyita bwe bati, genda wano booti kola booti layini njiguze njitadde mu ssimu, ankubidde eyiseemu nkyusizza ssente tuzzeemu tulinnya ebbaasi etuyingiza gye bali.
nenyingira ya alina we yanteekera bayitawo ku bridge munnange abantu mu baasi baali batandise okuvaamu ze nviiramu awo kaakati kyava ŋŋamba waliwo omutuuse nga waliwe wati neweewati nti kati nze ndi mu maaso nti otyo gamba owa baasi nti nviiramu wano na wano nti kale kyava ŋŋamba nti waliwo baasi gyendaba eri namba bweti ne bweti yeyammwe ne mugamba gye natuddemu kuba namusomera ne tiketi naŋŋamba kati bagambe nti ovaamu ne mbagamba nti nvaamu twali bangi nno ne tuvaamu ngenda ovaamu nga yapaakinze awo dda yanninze ne piki munnange nga nvaamu anja nagenda n'akasawo ensawo yange waliwo zino ensawo z'abakyala z'oweekera wano ku mugongo si laputopu baaga gyokwatira wano boti ku kibegabega naye zino ensawo zibagambanga nti abakazi bagenda okukyala mu baboyfriend baabwe osobola okubbiramu DVD n'obbiramu ne TV zezo ensawo gye nali nina taddemu obugoye bwange obutonotono kuba bwe nali ngenda yaŋŋamba bw'oba ojja toleeta ngoye newaliyo engoye ojja kula eno nti kale ate jjukirako bwe nali nzija mwami Sozi nagenda ewa maama we ne musiibula ne mugamba maama enkya nsimbula maama we yaŋŋamba mwana wange tuuka bulungi naye bw'osangayo omukazi tokola obuvuyo ne mugamba maama nze sigenze mu bufumbo ngenze kukola koye kale mwana wange mukama kulembere maama we nti neŋŋamba maama we bw'akyangambye nti bwe nsangayo omukazi sikola obuvuyo ki ekigenda mu maaso mbadde nkuzizaako mabega mwami Sozi ng'asirika nga ngenda nga nyaniriza twekudde mu bifuba munaesanyisa okulaba nti nange bwe ndi okusanga biki ntudde ku piki anvulumudde mukuntwala yanzigusiza waka ewuwe kyava ŋŋamba nti genda onaabeko nengenda neyiwaka okutozi nenkyusa ku ngoye kuba mu kkubo mwe yanvugira mwalimu enfuufu nenkyusa ku ngoye nantwala mu woteeri ne tulya emmere nkulya emmere ntandika okunyumya nti kati olweggulo ngenda kukutwala eri gy'ogenda okukola ne mugamba nti wali buzibu kubeera njagalira okukola jjukira bw'oba otuuse ku mulimu olw'otuuse batandikirawo okukusasula nze kye nali njagala ssente nga n'omulimu gwe ngenda okukola ngumanyi era nga ngusobola munnaaye nga tudda akati mu kudda tumala okulya emmere yanvuga n'antwala ewa mwannyina era mwannyina yatwaniriza netulya netunywa kaakati mwannyina kyava mugamba nedda nti mutwale musuleko mwenna ojja mugeza ku makya omuleete akole kasita wano akoze ekyalabyewo nze kale kaakati tuba tuli awo omwami oli mukwano gwe best friend we yajja ene wa mwannyina wuuno gye twali tulaze kuba yamugamba nti tugenze kati bwajja n'atusiŋŋaanayo nfukamidde mubuuziza maze omubuuza agambye munnayo yo mukwano gwange nti ye twafuuka pa Luganda nti ye naye n'amugamba nti munnange yono mukwano nti ye kaakati olw'okubanga eyali agenda okubeera mukama wange amugambye agenda osuleko ne munno ojja muzza ku makya nti ye ng'addamu nga nvuga nga twolekera paka wuwe nga twebaka kati we twebaka ŋŋamba bw'ati nti kaakati nno ndyegira tugire ne mugamba neddasebo nti oŋŋamba otandigira tugire emyaka kumpi 4 miramba 5 tetuddangamu kulabagana ng'osubidde nze benyiiza obbikkiriza nti nga tetumaze genda ku musaayi nedda mukwano tomanyi sitatasi yange essaawa eno nange simanyi nnyo ne mugamba ate nno nze nno nandibakale naye ggwe eno gy'oli ne mugamba mpaako tugende mu musaayi yagaana okugenda mu musaayi ne mugamba tugende mu musaayi yagaana twasulawo ekiro nga tutunula twasulawo ekiro nga tetugenze Yerusaalemi yagaana okugenda mu musaayi mwami Sozi emyaka 4
kigenda myaka 5 ng'ogamba nti osobola okubeera n'omuntu nga temugenza kwekebeza ne mugamba nedda mukwano. Yali muntu musirise nnyo ate nga mwegendereza nnyo mu byayogera ne mu byakola. Yaŋŋamba mukwano tewali buzibu konze kalisibwa tebali buzibu twebake ne tubeerawo ne twebaka naye nga bwe tunyumya kino kiri kati mukwano oli bwe yasuubizza omukazi mulamu we ajja kumakya atusiŋŋaana. Nali nyamba t-shirt yange nga nyambadde ne kabulawuzi kange kankwata naye najja naakungula nennyimuna ngamba genda omugulirawo naayingira n'atuula. Yaŋŋamba bannange nakulabe agasambi nsonyiwa okuseka munange ngajjanga atuula nga banyumya ebyabwe jjukira nina okugenda eri okukola. Kaakati omulenzi ono kyeyava akubira mwanyina n'amugamba naye muno lwaki tomuwaddeyo olunaku olwaliro n'awummulamu najja enkya nga mmaze n'okumukolera ku shopping. Ko ye mwanyina n'amugamba tewali buzibu oba omuleeta nki oba awummula nnaku 2 muleka awummule olugendo lwabadde luwanvu nti kale. Munnange ono best friend ng'agamba ono omwami ng'amugamba oyo mukwano mumpe nze mba mutwala ku shopping mugulire byatalina. Kati kano kikava kagamba akambi nti nkuwa oli mukwano gwange akutwale mugende mu shopping ne mugamba nedda ssebo nga lwaki yantwala njagala bwe nga lwaki yantwala ne muganvaako kati ate ompe besimanyi nga kwoli wano kirakira kwe tugende munaye nga tugenda mu katale munange mwamizuzi nga tubeerawo akati bo nga batandika okunteeseza asebangaba ewa mukwano gwe nga munaye nga nsitula nga ntwala jjukira mumye Yerusaalemi maafi munaye nga nsitula nga ntwala wa mwanyina. Kati olwo omukwano gwe nga bw'olaba omuntu nti mukwano gwa gundi nze mmulesaawo nze sirina kyemmanyi oli sibadde naye ono mulesaawo. Kaakati bwe yantwale wa mwanyina yajjanga n'andaba nga ndi wa mwanyina nkola naye nga nkomekkereza nti nkwegayiridde nti ye tumala gaagala abasajja beeno ne mugamba nkimanyi naye nze nali mukali nti tusobola okweyagala naye lwakubanga yaganye okugenda ku musaayi era nga ndi wiri nti bw'aba agenze ku musaayi nakera ku makya naŋŋamba nti mukwano tugende ku musaayi nsobola okukkiriza nembeera naye era nze nali simanyi nti alina omukazi kumbe eri gye twasula nga musajja mufumbo n'engoye zange maama nzireseeyo zinajja nazo okuva e Uganda nzizina zino zetwagula shopping eno gye byankolera nze ngenze nazo ewa mwanyina okukola ezange nzireseeyo eri ewuwe. Naye we nali mu nnyumba ye nasangamu ensawo ng'erimu engoye era nagikebera naye nga mumanyi bwe twekebezakebeza engoye za mukazi ne mubuuza zino engoye zaani naŋŋamba engoye ezo waliwo omukwano gwange yagenda Uganda yali talina byewaleka bintu bye naŋŋamba nti mukumireko ebintu bye ne mugamba kale tewali buzibu nze nno bwe ndi we nagitwala omusiru waabwe nga nzirika munange mwamisozi ngambiira wa sisita we nga nkola akati ewa sisita we ebiseera ebyo bituuka emirimu mitono yafunira omulimu ewalala naŋŋamba mulo olaba nti wano emirimu mitono ate nga twetaaga ssente naye kanfunirwa egindi nti tewali buzibu nze nazze kkola nga munaye nga bantwala ku mulimu nga bampa omulimu gye twalawesawo omulimu nga bagumpa bwe twatuuka eri ng'ensiri ziri eri empitirivu maama ensula nga mbi nnyo ebyokukola birungi batusasula bulungi tulya bulungi naye ng'ebyensula bibi. Kaakati mukubira mugamba nti omanyiseewo nti njagalayo neeti ensiri zinnuma nalwadde n'omusujja njagala neeti njagala ne ku ddagala ly'omusujja gunuma
ne mugamba oba leero nzija ensolekeyo ewuwo. Nangamba nedda ngenda kulekera eddagala n'akatimba. Kumba ngoba bw'atyo mukazi we gy'ali ewaka. Luli osobola okumbuuza nti lwasula ewa mukazi we yaliwa. Mukazi we yali alina omulimu gy'akola. Kati awo we nasulira eno ew'omwami. Mbu baali bakyankalana n'omukyala. Ng'omukyala asula eri ku mulimu gwe. Kati yo process yonna ey'okugenda ewa mwannyina okukolayo ey'okunfunira omulimu omulala. Kati awo omukyala yadda. Naye omukyala mu kudda bwe twagenda okukola shopping mu katale waliwo abaatulaba nga bamanyi oyo omwami ne mukyala we. Omukyala baamuwa amawulire ne bamugamba nti omwami wo tumulabyeko wano ku ppiki ng'alina omukyala gw'ali naye nga kirabika amulinako akakwate kubanga buli kye babadde bagula omwami nga yasasula kubanga waliwo okugamba nti abadde aludde kasitoma naye ng'omwami yasasula. Kati ndoze bamugamba bwe bati omukyala yadda ewaka naba agenda otuuka ewaka asangawo ensawo ng'erimu engoye z'omukazi. Mwami Suze omukyala yakwata ensawo yange n'engoye zange byonna n'abyokya. Ojja kumbuuza nti wategeera otya? Nzija. Kati omwami mugamba njagala nenti n'eddagala nti oba nzija ensuleko eyo nti nedda ngenda kuleetera eddagala konze kali nali ndi awo ng'aleese nenti nga eddagala ly'omusujja. Namugana omusujja kunnuma nedda ng'okwebakako awantu awalungi mutuufu ndi mulwadde. Teyaŋŋanya kugenda wuwe. Sakitwala nga kikulu nga nsirika nga mugamba nowoonaaba okumawo okundabako ndeetera engoye zange. Njogera bwe nti engoye baazookya. Naŋŋamba ye kale nja zireeta konze kale. Wayitawo ennaku nga 3 namugamba naye ndeetera engoye zange sirina kye nnyambala. Nange njagala kukyusaako nekira engoye zange kuba twatukolera nga tewali buzibu osobola okwambala nga bw'oyagala. Kubanga luli eri saatwala mpale eri wa mulamu wange naye nga bw'omanyi nti balamu wo baw'ekitiibwa. Ne mugamba kira engoye zange nnyambale. Naŋŋamba njazireeta waza njazireeta tazireeta n'ensirika. Kaakati bo bampangira ddiiro. Bakyeyongera okupanga ddiiro mukwano gwe ankwane. Era mukwano gwe yamanya nti omukyala we yayokyeza engoye zange. Yakimanya. Mwami Suze mba ndi awo wayiseewo ebbanga. Nakubirako mulamu wange ne mugamba owange. Mwanyoko mugamba okundeetera engoye zange. Engoye zange tazireeta. Ate bamugamba ogenda osulako ewuwe tanzikiriza kiki. Naŋŋamba oyo mwesonyiwa muola akola bibyo konze kale nga nsirika. Era namubuuza oba alina omukazi nga yamugaana. Kyava mbuuza nti we wajja wabeerako naye mu nsonga z'omukwano. Namugamba muola nedda. Namugamba tugende twekebeze n'agaana. Nze saabeerako naye siwabeera naye nga simanyi zitatasize. Naŋŋamba kirungi. Naye alabika alina omukazi. Muwula wange yaŋŋamba alabika alina omukazi. Naŋŋamba osobola osula n'omusajja mu buliri n'otakola kyayagala n'akuleka bw'atyo. Ne mugamba muwula ate gwe gusoose nze nali ne baseekera naye niti tulina kye twakola. Naŋŋamba munayo omusajja bw'omusiŋŋaananga bw'atyo omanyanga nti alina omukazi. Konze okakaza nti ne mugamba ekitegeeza alina. Naŋŋamba alina okuba ng'alina. Kumbe ebina byonna mbyogera mujja wange yatuuse n'ewa mulamu wange kuba baamugamba mulamu wange yankozesa. Era kye namanyako nti n'okunfunira omulimu eno gye nalaga baali banzirusa mukazi oli. Naye teweerabira nti oyo akola obuvuyo oyo. Era ye muvubuka y'omu gwe nasookerako oli gwe nkugambye eyalina omuwala gwe bagamba nti bw'amanya nti oyagala bbaawe akkuba n'okwambula n'akwambula. Olwo maama w'abaana be yali yamuleka Uganda yamuzaalamu omwana omu. Kati ono gwabakanye naye eri ku mawanga gy'alaze naye nga naye Munnayuganda naye nga naye bagamba si mukambwe mulwadde. Era mulamu wange okunfunira omulimu ewalala yali anzirusa mukyalo oli nti era omukyalo oyo yamala najja ewa mulamu wange azze okulaba mujja we bw'afaanana. Mwami Suze seekuluize naye nga tubeerawo awo ng'akola.
nga mulamu wange aŋŋamba nti alayika alina omukazi. Konze nemugambula bw'aba alina omukazi tewali buzibu, kuba nze ne maama namugamba olwo mugamba maama waabwe. Nemugamba nze ne maama namugamba nti sajja eno okufumbirwa najja kukola, bw'aba alina omukazi sikirinaamu obuzibu. Olw'ebyo nabina mbyogera naye ndi ku mulimu gwange guli mulamu wange gwe yanfunira omulimu omulala. Nga nsirika ne ŋŋamba ebintu nno biranze nga nsirika. Kaakati Lumumba ndi awo, omwami ono omukwano gwo best friend wuuno mu mawanga gye bali nga nkubira essimu. Nali ndi awo nga omuntu wankubira essimu nga mbuuzaako alo konze wange ani ono, enamba yange empya ne ŋŋamba muwala wange yagimanyi n'oli yeefula nti mwami wange. Ne mbuuza nti ani ono, tyati nze muula konze bambi munnange muula gyebala emirimu kyava ŋŋamba nti njagala kujja kulabako. Kati nze bye yaŋŋamba nti njagala kujja kulabako ne mugamba gamba munno waakuleete mujje mundabeko. Ne muganda ye muula nkubuulire munnaayi n'empisa embi yankola bw'ati nankola bw'ati, namusaba ntekera engoye zange yagaana ozireeta wano nalwala. Ne muganga n'ensuleko ewuwe naŋŋamba nedda nanetera akatimba n'eddagala yagaana n'ensuleko ewuwe kyokka nga ndi mulwadde nga bw'omanyi. Naŋŋamba nnyabo sikukubidde kumbuulira bizibu byo nkugambye njagala kujja kulabako. Ne mugamba ate nze nkugaana okujja okundabako sikugaana jangu. Mugambe mujje mwenna mugambe nga waali konze koye kale tewali buzibu konze kale. Kaakati kirabika yankubira bali babiri. Ono omwami amala okuva ku ssimu akaami kankubira kaŋŋamba nti munnanga ambuzaako nti mukwano gyebale konze kale sewonaye gyebaliro. Nemugana ye ngonkyaye bannaaye bwe batu bwe bakola nanga nja kujja nkulayeko naye ndi bizi. Nemuga okay kyava ŋŋamba naye eyo tolinayo bakugwana. Ne mugamba olaba ebyange naawe bye bikyagaanya okutereerezebwa. Tugaanya otutereeza ensonga ng'ate nkwana musajja mulala. Ne mugamba nedda sisobola. Ne mugamba gwoba neeraliikiriro neeraliikirira bwereere. Naŋŋamba nedda mukwano sikweraliikirira konze kale tugende mu maaso. Nga ŋŋamba nja kujja nkulabeko naye abeera mwegendereza konze kale. Kati oli yamala kunkubira ssimu ayagala okujja okundabako naye naaliwo ankubira. Era bwe naddawo nenfumiitiriza ne ŋŋamba ye kapadi kyakali wano. Mu baana be nali nkola nabo mwalimu omuwala omu nga mufudde mukwano gwange. Namutuuza ne munyumizaako ne mugamba wange best friend wa bba wange ankubidde nti ayagala kujja kundabako. Ate n'omwami wange naye nankubira naŋŋamba mbeere mwegendereza. Olowooza ki ekiri awo? Naŋŋamba omwami we alabika akuzannya kazannyo ti omuntu wakkwana osobola okukkiriza beera mwegendereza konze kale. Omwami mba ndi awo nali ndi awo nga ddamu ankubira nga wayisewo ennaku bbiri mba ndi awo omuntu ng'ankubira ng'ali wabweru ng'ankubira ng'akwata essimu aŋŋamba alo kyewanje gyebaleko nti kale okyanzijukira bwenfaanana konze sikiwa nti nkyabujjukira. Naŋŋamba fuluma ebweru olabe ku bantu bonna boonalaba oba okyanzijukira. Bwe nafuluma ebweru waaliwo abantu bangi ng'essimu agigyeko obukoto naye nga naswikinze ovu simu yali agisiiza bw'ati naye nga nze yange ngitadde ku kutu. Nenfuluma ebweru ne mmagamba kanze nga sirabawo omuntu gwe nali ndabyeko. Ne nnyingira munda n'agizaako nambuuza ondabye. Ne mugamba sikulabye era sikumanyi. Naŋŋamba kati fuluma w'onaalaba tadde essimu ku kutu nga yenze konze kale nenfuluma nenda omulaba nenga munnaye amaaso ne gamulaba nga gaali gamulabyeko. Najja ne musanyukira ne muwa akatebe n'atuula ne muleetera emmere ne ngimuwa. Kyava ŋŋamba nti omanyi ne lwaki nziza okulabako konze nga ŋŋamba ekindeese okulabako mulamu wo yampadde ennamba yo njogereko naawe konze otyo mulamu wange nti ye gundi mukwano gwange. Ne mubuuza okuva ddi nga ndi mulamu we nti nze yaŋŋamba nti oli mulamu we nti nfumita emboozi nti nze munnange ebisira bwe wali ogenda okujjiramu nti nze nali nina okujja naawe okuva e Uganda era nga nkuleetanga mu girlfriend wange konze ku ddiyoki. Temunaye twanyumya ne bestie wange nti naŋŋamba nti nina mulamu wange Uganda ayagala kujja. Ne mugamba akumpe. Naŋŋamba nti kwana bw'anaakukkiriza
ng'omwagala era nali namusaba ennamba yo ng'okyali Uganda ng'era nze bwe nzija ngenda kukwana ate tulinnya tujje ffenna ne mugamba naye lwaki mwewayiriza naŋŋamba sikulimba yakumpa naŋŋamba bwe nkwana n'okkiriza nga nkwagala ne mugamba nfudde. waliwo katemba wa relationship gw'oyinza okubeeramu nogani ndi mu kiki kino ono nasangaani ebigambo byange lwaki tokkiriza ne mbyogera nga n'ekitundu ekyokubiri tumaze okukifuna obisanga ku Sozimo ziba love stories bulamu bw'abantu obw'omukwano tusesenkane mu kitundu ekijja okuba ekyokubiri. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.